Government eteekwa okuvaayo n'omukono ogw'ekyuma. Kati tunulira ennyimba ze bayimba. Abatali Baganda bajja wano ne bayimba ennyimba eziwemula nga bazimbira mu Luganda. Amawanga gatwetoolodde ne galowooza nti Abaganda tuli bagwenyufu okutuuka awo. Batulaba ng'abasirusiru abatali mu nsa. Otegera? Waliwo ekisajja kiri awo kitunula nga ezzike, kiringa enkobe. Otegera? Ne kiyimba tugende mu kwegadanga, ntujjangu tugende mu gwekadanga. Abantu ne bagenda ne bajjuza ebisaawe, bagenze kulaba luyimba, tugende mu kwegadanga. Otegera? Si Muganda. Najja wano waffe n'ayimba ebiyimba ebiwemula obwemuzi. Ani asinza munne ennene, ani asinza munne egundi ennene. Otegera? Abantu ne bagenda mu bisaawe ne bajjula. Ennyimba zonna zakwemula bwemuzi. Si Baganda, bayimba mu Luganda. Tetuyinza kuzza kitiibwa kya Buganda ku ntikko nga tukola ebitagasa. Ennono n'empisa nga zifudde. Kakati juzi nagenda okulaba nga kikwata mu bisambi by'abakazi, kyefuula simanya ekijjanjaba, olwo nalwo oluyimba. Abantu bakuŋŋaane ng'okwata mu mpale z'abakazi. Otegera? Tuteekwa okulwanira ddala gavumenti eveeyo, abantu ng'abo bavunaanibwe n'ennyimba ziwerebwe, nga media houses tebakuba nnyimba ezo. Kati yawulira oluyimba olulala zonna bazimba mu Luganda nga lwogera ku empitambi gyeyita Anas, ebigambo ebitayita mu kamwonofu mu Buganda, nga bayimba oluyimba lwogera empitambi gye ziyita Anas, efulumira obubi. Olulala oluyimba baluyimba mu Luganda. Gavumenti eteekwa okuvaayo. Oba Mengo, olaba bannaffe aba Protestant Church of Uganda bagenda ne balugestalinga ebintu byabwe. Tokkirizibwa kwambala byambalo byabwe. Otegera? N'obikoleramu katemba. Buganda eveeyo. Mengo egambe nti bannange, abantu abayimba ennyimba ne bawemulira mu lulimi lwaffe Oluganda, tusaba gavumenti ekyo kikome. Bateekeyo petitioni yaayo, basabe gavumenti ebataase nti bano bawemulira mu lulimi lwaffe, bano batyoboola obuwangwa bwaffe. Mengo ekisobola. Lwaki babatya? Omuntu najja n'ayimba akabina obubi gye bufulumira, olwo oluyimba Anas, n'oyimba Anas. Abantu bajje mu konsati yo ng'oyimba Anas. So tuteekwa okubaako kye tukolawo okuzza empisa n'ekitiibwa kya Buganda ku ntikko.